Sebunya John tusanise okulaba abangi bwe bayita owa Kasasiro webale kujja kututaasa ku Kasasiro abadde akwatidde ku kitundu kyaffe webale nnyo webalire ddala omulimu guno eno. Nze Kansala Sebunya John Ronald Salongo abangi gwe bakazaako kansala wa Kasasiro gemanya gange ago. Nze nkiikirira omuluka guno tuli oguyitibwa Town Ward ku municipality. Navaayo awamu ne bakansala bannange oluvannyuma lw'okulaba ng'ekibuga kitutamye ffe ng'abakikulembera ne tugamba nti tetujja kubeera awo bantu baffe kubalinda kufa ndwadde eziva mu Kasasiro. Kasasiro ajjudde buli wamu mu kibuga. Nze ne neeyama omulimu guno lw'abannange bakansala bannange n'abakulembeze bannange abalala ndabe nga omulimu guno nkukwatako tulabe nga Kasasiro tumumala mu kibuga. Neebaza town clerk waffe omupya omwami Francis Byabagambi kubanga awuliriza bwe twatuulako naye nga bakansala ne tumusaba emmotoka zino azite era aziwa amafuta kubanga emabegako nga tulina town clerk oli omukadde ye yali azigaanyi ng'azituuzizzaawo zigaaniddewo atuwoleza tetulina mafuta naye ono munaffe atuwuliriza era tukolagana wamu naye era nakkiriza emmotoka zino zituweebwa tutandika okukola omulimu yadde nga waliwo bakontrakita abaaweebwa omulimu guno naye omulimu gulabika gubalemye. Omulimu gubalemye olwa ssente ze basaba abantu baffe. Babasaba ssente mpitirivu nnyo, mitwalo 3, mitwalo 2, mitwalo 4. Abantu baffe tebalina kyakulya bwe basaba ssente ezo, ssente mpitirivu nnyo eza Kasasiro. Talina na waabwe ssente za school fees, talina na ssente za nnyumba ng'omusaba ezo ssente mpitirivu nnyo. So kyekyo kye twasalawo ne tugamba kakati oli kakola omulimu gwe ajje Kasasiro mu bantu abo abanaamuwa ssente kakati ng'ate bwe tuyamba n'abantu baffe bamufuna mpola tugezeeko okulaba nti tubayamba Kasasiro tubamugyemu. Naye nno kyenvumirira era kyensaba abantu baffe muleme ng'omusuula ku makubo. Kasasiro oyo mumuteeke mumukuumira awaka wammwe tulabe bwe tuba tufunye amafuta nga tujja nga tumubajjako okusinga okujja nga mumuyiwaayiwa ku makubo wano zino illegal dumping places tetuzaagala. Tubasaba mubeere nga mumukuŋŋaanyiza awamu awaka wammwe tujje tumubajje muleme okugenda nga mukasukakasuka. Naye byo byonna biva ku kontrakita eyali ayawabwa omulimu n'alabika nti omulimu tagukoze bulungi naddala wano mu Central Division. Naye nze nga Kansala Sebunya John nga bwe mbagambye nti neeyama okulaba nti nkola kyenkola okulaba nti Kasasiro tumujja mu kibuga kino. Neebaza bano abakozi abavubuka bano betukola nabo omulimu guno. Omulimu mwebale nnyo gukola kubanga tebeekanya mulimu bagukola nga baagala era kyova olaba nti nange nvaayo ne mbawa amaanyi ne tukolera wamu okulaba nti omulimu gutunyumira tulabe nti tutaasa abantu baffe abaatulonda kubanga bino bye baali batusuubiramu. Naye ekibuga engeri gye kibadde ng'abantu bayomba abantu bakola ki balwala abantu beetamiddwa nga naffe abakulembeze ekibuga kitutamye naye katuwaddewaddeko ng'omubi omweru. Neeyanziza nnyo neeyanzeege weebale ssebo mwebale nnyo bonna abatuuze okulaba nti musiimye muvuddeyo ne musiima emirimu gyange gye mbakolera. Beeyanziza kansala.